ensonga z'omuyimbi Paul Kafeero fena twazitegeddeko era ng'ono yaziikuddwa oluvannyuma okubeera nga temunange Mbu yazaala abaana bangi nnyo era nga butwogera essaawa eno abaana bali mu kubeera nga tebalwanira ebyobugagga ekyaleetedde okubeera nga temunange Paul Kafeero aziikulwa basobole okubeera nga tebamuggyako DNA basobole okubeera nga tebakakasiza ddala kituufu abaana bano bava okubeera nga tebaclaiminga nti Paul Kafeero yali abazaala ddala kituufu ensonga zikutte wansi ne waggulu era nga obukeredde ekyaleero amawulire gafulumye nti omuzimu gwa Paul Kafeero gusobola okubeera nga teguvaayo ne gwogera era ng'ebyama bivuddeyo njagala kubeera nga tekuzanyira obutambi buno twongera okubeera nga tetumanya biki ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso sayidi ze bannange bino byewuunyisa era nga n'okutiisa bitiisa ngenda kusaba omuzadde omwana w'obulenzi n'omwana w'obuwala beera nga ate ojjamu ekyokuyiga kubanga leero biri wa Paul Kafeero enkya kiyinza okubeera nga ate kituukawo ku muntu omulala gw'omanyi so kabeere nga te amatera bw'ensonga ezo kiteeka kya musomi wadde owalinnyo okubeera nga takolako wagwe wena ayina ensonga eziganye okubeera nga teziseera ku namba esimu ziyita wansi ku siteeka z'omufuna buli kimu kijja kubeera nga tekikutambulira bulungi nnyo maridadi sana katusimbule naki omuzimu gwa Paul Kafeero omufu yalama kumuziika wakaawe babadde baagala kumutwala walala omuzimu gulinnye guganye omuzimu guganye okuva wano bamuzike wayagala bulijjo ayogera yagamba ziikibwa wano eri Bukasa basime omugenzi aganyi omugenzi wuyo agambye tava wano yalama kumuziika wano eno babadde bamutwala ku kijja mukadde bulijjo ayogera ng'agamba aziikibwe wano ne bwe yabadde anaatera okufeera n'ayita ekitabo ne baagala n'otukuba ekiro wano olutalo ne lubeera wano kakati obirabe ebivuddemu olutalo lwabadde wano mukadde yaziikibwe waayagala katugende mukadde we yalama omuziika bwekityo bwe kiri mukadde yalama muziika wano kati babadde bamutwala walala aganye kati kyeyaze Kafeero ye yaŋŋambye omuti gwange baguzzeewo bagusimbe omuti ogwo gwe yali abeerangamu omwana gwe yatemawo kati actually nengezaako contactinga bemmanyi bayogera nabo sinze nzekka ajjira nnyo bisibikirwa ajjira nnyo nabitaka era naye mbakubira nga bagamba nga omusajja omuti gwe akola ki agwagala bwetwasembayo olulindowooza waliwo ne lwe yantuma sappule naŋŋamba nti obwange bano bakyali bange nabagamba bajjanga ne bannambulako naye bagambe netugendayo nesappule nenjimutwalira naye agenda okeberawo nga otwagireka bagijjawo ne bagitwala bati naye yali afunye kyayagala kati abo abantu bombi Kafeero ne Mulindwa Muwonge buli lwe babeera ne issues mu maka gaabwe they come baba bino na bino ekyewuunyisa buli Kafeero lwajja ne Mulindwa ajja kati ku luno Mulindwa yasoose okujja ne Kafeero najja ebeerako naye. So is that a gift given from God? Are you proud of it? I wouldn't say I'm proud of it, but I'm humbled. You don't get scared? Not really. Kati waliwo abamu waliwo oluyimba lwe nayimba ngamba nti abamu sibeeranga nti no bannanyumyangako nnyo nabo nti oba twatuulanga nabo oba twakola ki naye abeera eyo nga issues zigize n'ayitireewo naye ndowooza kino abasajja kibawa ekyokuyiga gwe n'ozunza empale n'ogizza eno n'ogizza eri maama amaanyi g'ekisajja baali baagawo ono yekka
bali bagawa gwe wekka nti gwosobola okuzaala nozaala abaana 36 ate bonna nga tosomesezza kuba sinalabayo dokita sinalabayo injiniya sinalabayo ani abavuga ennyonyi bonna temuli wabula abavuga boda basima matooyi balireeta buleeresi kyekibakayanya omusajja nazaala abaana simanya 38 bali kuno bakayana bagenza naye n'ebyobugagga bye bakayanira tewali gwe wakalaba ebizimbe bimeka biri ku Ntebe Road nti bya mugagga Kafeero yafa abaana bye bakayanira bajja kukuziikula bwe batusobola kuddamu magezi n'onyweza zipu kino kikuwa ekyokuyiga nti bw'oba tonnafa noonya abaana bo bakuŋŋaanye okitegedde bajja kubaziikula kubanga zipu ezammwe tezituula abaana bakayana be batasoma be batalina kiki bonna bakayana bukayanyi buli asaba DNA bw'omala ogifuna ofooge n'osika ne taatawo mbwenna mugamba amiina kambuzeeyo ekibuuzo senga nze Timo ne Deshi Kalisa tukayana nti Kafeero nze Timo ngamba Deshi si mwana wa taata wange senga mama wa Deshi abanga yafa nkwaba abaana ba Kafeero singa kubeerako maama atakyaliwo omwana oyo ne mumuzaalukuka mu kika muba mumuleseewa njagala tuddemu ngenda kuddamu ekibuuzo kino mugamba abaana basoba mu 20 senga omu ku baana abo bamuzuula nga Kafeero si yamuzaala baba bagenda muziika wa njagala nti alina ansa agiipe ye baba bagenda muziika wa kati gw'ovaayo ki senga omwana oyo kisigalanga bwe kiri ne bamuziika awo ovaayo ki lwaki omuntu mumuggyako okuba nti alina obuzaalirwana ku myaka emeka gy'alina mwenna ekibatawaanya kiri ekyo temwagala kukola mwagala kutunda ttaka lya Kafeero paka nga muleseewo kakayumba mwe bamuziika mwagala mulekerawo 2-2 mulimba nnyo byanammwe mulimba nnyo mugende munoonye emirimu mukole mwenna mulinga emirambo kati essaawa eno kikyusa ki abakazi bazaala n'akuwa omwana n'otuuka okufa nga tomanyi nti abaana b'ozadde si babo naye atisiti obalekedde ekika mwe babbilonginga abasajja abamu abakazi abamu beebaka bakadda ku basajja ab'enjawulo nga bwe yaliira ne Kafeero essaawa eno omugamba omwana addeyo atemeeteme mu maama wa mubuuze taata wange aliwa kati essaawa eno oyagala abaana badde babuuze bannyaabwe taata waabwe aliwa ku myaka emeka bannange mulimba nnyo mulimba banesika DNA zitonzijako DNA na Paulo Kafeero yali muganda wange yali mukulu wange nanabeerako ewuwe ebbange maganjo era yanjagala nnyo nga naakajja nantwala ewuwe awo mu 96 aga akalenzi kano kajja kuyimba nali mbakinze ennyimba ze naye amawulire ge naakafuna saawa eno mabegako nayimba oluyimba nti bandibanga boolabirira sibabo mutaayi wange waalikebeza abaana eriyo n'abaakuteza olubbo omwana n'akufaanana ennyindo ebintu ebyo abantu abamu Katonda atuwa okwolesebwa nga tulaba ebiri mu maaso Kafeero genfuna saawa eno abaana be babadde 38 abaleeteddwa enaggulu naye 15 badduse ng'ate bamaze okutuuka enaggulu ne basigalawo 23
era bakozeeko DNA test 15 they have disappeared. Kigambibwa kigatwanga ngamba nti bafunye obusimu okuva ku bamama baabwe ne babagamba mudduke muveeyo nga mulimu n'abamu abaali bakipika ndi Kafeero aziikulwe. Motive y'okuteekawo pressure ndi Kafeero aziikulwe baayagala kuswaza Kafeero. Nze mulimu kulowooza kwange kiro nfuna nti baalowooza kabateekawo pressure Kafeero aziikulwe batukebere naye ng'ate bakimanyi nga bo balowooza nti era bajja kubaawo ate pressure endala egamba nti taziikulwa bawoneraawo. Manyi omuntu eyasse omuntu batugamba eyasse omuntu yasinga okukaaba kati ababadde bakimanyi si baana ba Kafeero basinga okussaawo pressure aziikulwe era badduse I think they were forced babakaka bukasi okujja enaggulu bwe batuuseeyo ne bafuna phone calls from their mothers abagamba nti ffe twali tukola byaffe mudduke muveewo era badduse. Kati tulindirira abaana 23 ekinaavaayo nekyo kijja okusembayo. Kibi nnyo nti my elder brother Paul Kafeero, instead of resting in peace, he has rested in pieces. Tawummudde mirembe awummudde bajjo mbitundutundu. Bamujjayo bakola bino bamujjayo. Kibi naye nyini yakiyimbako n'agamba nti teri kyafujjo nga musaayi muboole. Era ogwo omusaayi w'omuboole guba gwa fujjo nnyo. Nkonkuludinga ngamba nti bw'oba olina abaana b'oteeka kasa genda bakebeze okwewala bino tetujja kibi nnyo nnyo omuntu okusooka okuziika ne bakuziikula. Genda okebeze abaana buli gw'olaba ng'owulira nti nno omwana oyo tomwekakasa. Omwana kibi nnyo obutakulira waabwe, kibi nnyo omwana asaana akulire waabwe mu musaayi gwe. Kibi nnyo omwana obutakulira waabwe lye effujjo ly'olaba ono ayagala bannyina ono akwata basenga be ono atunda ebintu by'abafu. Kati ffe abamu tuli basika n'ebintu bye twasikira by'abataata baffe tetukutte nako twongerako na bwongezi. Nyongera kugula nenfuna obukadde obutaano nengula akabanja n'engaziya so nga nasikira mayiika ate ziri mu Masaka City. So kyenjagadde obbagambako baganda bange olwaleero nti bw'oba owulira ng'olina omwana gw'oteeka kasa bulungi genda omukebeze. Abakyala abo bakikola mu bugenderevu okutaataaganya Kafeero nakyogerako emabegako nti waliwo abaana bendaba nga benkana nga Kafeero obukulu kyokka ate bagamba baana ba Kafeero nga walaba tekisoboka tekigatta. Tosobola kuba kati ngo ogenda kuweza myaka 5 nga Kafeero ne bwe yali badde waali kati yali badde agenda kuweza myaka 56. Kati ate gwe n'ogamba nti taata yakuzaala wa 8. So kyendowooza nti oluyimba lwange ekitawuluzi asogola aligula omanyira si enanyini mbooli naye n'ensonga lwaki natandisa layini eyo asogola aligula kwomanyira si enanyini mbooli gwolaba asima obusimi bwa tibogera omusiri guba sigugwe gwolaba avuga ovuze emmoroka agenda atomerera kuba bukubi mu binnya statement eyo ngazi nnyo tegeze emmoroka siye gwolaba swaza taatawo nti oyo abasiye taata w'omwana. Teri muntu ayinza kuswaza taata wa mwana nga taata we. Teri muntu ayinza kuvuga mmoroka nga gikuba mu binnya nga ye ng'amanyi n'obuzibu bw'ogikanika. Teri muntu ayinza kuyiwa mazzi butwa mu mazzi ng'amanyi nti yagenda obbunywa mazzi gage aba ayagala kuttabala. So statement eyo yali nkulu nnyo mulimba lwange ekitawuluzi muddemu mulunoonye muddemu mulufune mutegere message yali omwo. Kankubuli ebintu bina byotagenda kusanga mu nsi yonna nga waliwo abikusomesezza naye nga bikyasinza okuba spiritual kumpi mu bulinsi. Oli waddembe obutabigoberera naye toli waddembe bbirinnyako kubanga mu nsi yonna y'ensibuko y'ebisiraani ekisookera ddala okuvvoola obuwangwa gy'ova. Osobola okulokoka, osobola osiraamuka, osobola otakkiririza mu byakwa bya nnyimbe, tobikkiririzaamu togendayo, tobivumirira. Bw'oba ekintu tokikola, waba tuuse kukola ki kwabya lumbe gwe tobikola,
yes byakisamize go birabanga bitwale nga bwe biri tolinnyayo oba wagenze mu kikatuula wali ebbali okola ebibyo batekeko omusika waabwe tobivumirira kibi nnyo okuvumirira gy'ova osobola otutuuka waggulu n'otuuka ekiseera embeera neegaana wali owuliddeko omuntu gwe bagamba lubaale ya muluma osobola okutuuka embeera neekutuukako nga teyeetaaga ssente nga yeetaaga kuddayo wammwe kukola mikolo kwetonda ku bye wakola naye guess what bw'oba tolina kyokoze munange toba na buzibu bwonna era bisigala bye tebikuliiko obuzibu bigaane olokose ate olina byeyagala okwokya toyokya bintu byabali lokoka byesambe byesonyiwe sitaani mwegane n'ebikolwa byo byegaane kusizira mu ngeri gy'olabamu kaakati singa otuuka waggulu n'olemererwa obulamu ne butabuka ogenda binoonya biwayo ky'obizzeewo oba tewabikwatako weetonda bwetonze nodda sikutiisa naye nkugamba mazima yemu ku nsibuko y'ebisiraani mu nsi muno ne bw'olirinnya ennyonyi ojja kutuuka ebulaaya ebintu bitabuka era gwali taliddaadde n'ekikumi gwe tolijja kuva mu misango gwe tojja kuva mu makomera wegendereze gy'ova ne bw'oba tobikkiririzamu nga gw'olina ekkubo ly'okutte eddala kwata kkubo lyo tovumirira kintu kyonna biri tobisinza naye tobivumirira namba 2 kino mu nsi yonna mu buwangwa bw'abayindizo omanyi nsomako ku kaliki ez'enjawulo okutta ekintu ekitalina kikikuliiridde ate nga togenda kirya okutta ekisolo ensiri ekuluma oli wadde mbogikuba oli kubanga ekutta naye omusota mu Buganda bamanye ennono omusota bwe gulabika agamba guyina gwe gulabikiddemu era tebamala gakuba musota gundi gwe tozanya ne kye bayita mother nature osanga omusota n'ogukuba bukubi tomanyi gye gwavudde ne weetera akabasa ekintu ky'otagenda kulya nga tekirina kikikuliiridde kireke kigende naliko eddaawo era nkiwuliddeko emirundi mingi nga bakyogerako nti ttimba tebagittira bwerere nga terina kyeridde ati si bagiwa embuzi n'egiya ne musobola ogitta abazungu botta omusota musango era bakusiba botta omusota ne bakumanya nti wassa omusota botta ekintu kyonna kebere embaata ya mu nsiko n'ogikuba n'ogitta n'otagirya nga togisse na intention kuba bw'oba oyagala kulya ebisolo ebyo bakuwa olukusa ne bakuwa ne license kukkiriza obiyiga oli wadde mbokiyiga n'ojjayo license yo n'ogenda n'oyigga oba musota oba kino kiyigga n'okitta n'okitwala ewaka n'okirya tebakuyinaako buzibu tomusota nga tolina kyogenda kugukozesa ebulaaya musango munene nnyera gusibya kizibu nnyo nakubirako wano omusajja ng'akantu ekibe kagundi kalakuuni lakuuni oba kyeki mu Luganda ndooza gulinga omuyaayo oba musege nga gulemedde mu kasasiro omukazi najja n'emmotoka ambulance nejja ne bagujjamu ne baguyoyoota gonna ebulaaya tebatta kisolo okimanyi nti n'omusota wano okubira paramedics bajja ne bajjanja b'omusota ne baguzza mu nsiko bw'oba tolina kintu kyogenda kulya tokitta kireke kigende kasa kibeera nga tekiri mu nnyumba nti kikugire gulawo olujja okifubutule kiveemu kikuviire mu nnyumba kyabulabe nnyo okutta ekintu ky'otagenda kulya musota gw'osanze mu nnyumba ebiseera ebisinga tegujja gwokka genda obuuze ku nnono omanyi kibi nnyo obutagoberera gy'ova n'ebiri by'okkiririzaamu tomanyi gye byava nkubuulira mazima ojja gutta obulamu bukyuke osabe essaala nga tewali kikyuka jjukira omuntu omutuufu yalikoza atya ebintu bino byeggamba tobisinza naye tobirinnyirira kubanga bireeta ekisiraani sinakindi osobola kinoonya okijjewo nga tokyasobola kukizza namba 3 okusiibya ekisolo enjala ng'ate gw'okirinako obuvunaanyizibwa tubeera wano n'ogula enkoko ya Idi enkoko newe oba ogenda gisala nkya giwe ku mmere olwaleero kyabulabe nnyo genda osome ku buwangwa utegere kye butegeeza embuzi newe oba ogenda girya ku Idi egenda kubeerawo ennaku 2 ogiguze Idi ya 26 ogiguza 23 ezo ennaku olina ogiwa emmere olina ogiwa ebikuta n'erya wadde ogenda gisala enkoko gy'onaalya olw'eggulo ku makya olina ogiwa emmere tokkirizibwa kulumya kisolo njala ebulaaya bakusiba naye wano mu nsi y'emyoyo era kigenda kusiba
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.